Buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV erinya Ade Uba for Sekime Muyanja, and of course nagamba nti current affairs ebiri mu ggwanga lya Uganda bitambula nabyo era nga tukuwa politics, tukuwa ku byedite byobufuzi, tukuwa ku entertainment, tukuwa ku social life ebiri mu bulamu bwaffe obwa bulijjo bye tusinga okubanga tukuwa ku mukutu guno. Nkusaba subscribinga sobola okudduka speed ogenda ku bantu abenjawulo, likinga, commentinga, tubeerenga naffe tutambula ensi ezenjawulo. Onakuba lero banegatiddwako muganda wange nze muyita Maijo naye nga Mayambala Joseph yeesimbira yawerebwa card ey'ekibira kya NUP kiyite National Unity Platform Kololo baji bayita Kololo 4. Sebo nkwaniriza muganda bana Ade banga deni naye kana alumazena atusinka emyaka mingi naye nagambye Maijo kankunoonye. Yesebo olina kyokoze abalonzi ogendo bayitamu abalozi mbabeeramu nnyo nga mbengejinga nga ntwala ebirowoozo byabwe n'okulanga eki gye tuyinza obbaweerezaamu. Kwaffe nga National Unity Platform ezimu ku mpagi Sedduga ze tutambulamu izi buweereza bw'abantu yemu ku core values ze tulimu service delivery. Neesimye okusinkana munakasa meme akasa meme tukabaako nnyo n'amaanyi nga tuwanda omuliro buuza ku mulabi wa Focus baganda nga balabi ba Focus TV Mayamba Yozefu nga bulijjo geegange esigike Kansala Dako Owakolo 4 yes member National Unity Platform CEO Major Events sebo amanya abantu ino babulira nti tuli mu struggle naye nokola tukola emirimu bayana omanya nti omubaka gwe bagenda okulonda mukozi ndi mukozi so Kansala Dako Owakolo 4 yes member National Unity Platform Sedduge era nga sebo CEO Major Events ate nga sebo ku lukiiko olufuzi olwa National Unity Platform olwa constituency nza atwala ensonga za informal sector gozi kwasaganya sebo. Maijo katono nnyo yakuyita Maijo lyerinnya lyemmanyi likozi lya ssente. Yes sebo. Mayambala Joseph. Yes sebo. Soko mpisizeemu katono nnyo omulabi waffe alaba. Yes sebo. Alyo bw'aba awulidde nti ojjidde ku Kololo 4 nga kansala. Yes sebo. Kansala ono biki byakola naddala eri obuweereza bw'ekitundu kye. Weebale nnyo weebalire ddala. Kakati City Council oba olukiiko olufuga division yebanga parliament ya division. Omulimu gwa parliament oba mulimu oluganda kye bayita seteesereza ekisooka kubagana kuyita biteeso ebifuga division. Yes. Gwe mulimu gwe tutandikako okusooka omukulu nga bakansala okubagana okuyisa ebiteeso ebifuga division oba ekitundu kyaffe ekya Kampala Central. Omulimu okusinga okuba ogwokubiri oguddako gwe gw'okukuba torch mu Lungereza kye twandiise oversight. Ffe abakola oversight ya division okula sente ziri allocated okuweereza abantu mu division. Sente ze batuwadde nga Kololo zigabanyiziddwa singa Kololo nga division yona Kampala Central division zigabanyiziddwa nga zirina okukola budget nga bwe appropriated omutemo ogwatuweerwa nga Kololo gugabanyiziddwa abantu abenjawulo abaweebwa obuvunaanyizibwa nga ba technocrat ku lukiiko lwa Kampala Capital City Authority okwandolinga ensonga zaffe eza division bazandolinze bulungi. So oversight party eyo yaffe kuba Kampala Capital City Authority beyayingirawo ba technocrat bebakwasa omulimu gw'okuimplementinga so ba politicians ne batuwa omulimu gw'okubeera aba oversight nga fayina oversightinga activities ba technocrat. Tukwata ebiteeso ne tubiteeka ku tables za ba technocrat then ba technocrat ne baimplementinga fe ntokola oversight obategeza nti wantutereze wantukole tuleeta ebiteeso ne tubikwasa olukiiko olukugu olukulembera executive director ne olukiiko olukugu ne babi-implementing nga mu ngeri y'ekikugu then fe tubawo okukola oversight n'okuguidinga kitambula ekitya. Kambuuzeemu kano yesewo muyina mutya mukwatagana mutya ne City Council oba ene ya meya bali mwezo esikozi tebanabagimuwa naye nga yajja ekibuga kyetaaga engineer bali mwezo naye nga ajja okay mmwe mutula wamu naye oba mwebya mu biva eri ku gundi endala ne mujja eno ku ani kakati Kampala omulaba ina divisions 5 buli division ina olukiiko lwayo olufuzi yes olutuula ne luyisa ne meya agula ina olukiiko lwe olufuzi olutuulako ba lord councillors kati fe oversight and legislation at the level of division. Yes lord councillor n'agenda n'akiika eri ku naye nga enkiiko zombi zikwatagana. Okay. Zikola ya wamela zikwatagana okulanga tulegislatinga on behalf of the division okikola ni bezo legislating on behalf of the whole district.
nkayisizaawo omukulu okwongera tukakasa nti ddala banna abakololofo omusajja ajja mumalirivu bamuwadde kadi eya National Unity Platform era nzikiriza nti nno oba oli yasunsuddwa n'ayita mu kakuŋŋunta akatuufu awo nno weva omulamwa gwaffe bwana Mayijo njagala nkubuuze njagala tudiscuss nga tukubaganya ebirowoozo omuntu nga ogenda okwesimbawo mu bibiina byonna National Unity Platform NRM DP zi FDC to mention muyina akakuŋŋunta ke muyitamu okukuwa oba okulondobamu mu bangi ketuyita akamyofu ensangi zino naddala ekibiina nga ebiina bino ebisatu ebikulembera wabaddewo okuba empawa abantu bangi babawadde kaadi wagenda mu kakuŋŋunta kano ng'okimanyi bulungi nti mu kifo kino kye ŋŋendamu tulimu abasukka mu 4 era tukkiriza nti kwaba abana tulina okulondebwako omuntu atya omuntu omu era ng'omanyi n'ennono z'ekibiina nti singa omumwa kaadi batofuna kaadi odda mabega waani oyo abagifunye nemutambuliza oyo abagifunye kati kibuzo nkiva wano lwaki ennamba y'abantu bangi bavuddeyo okujja independent oba bangi abatafunye kaadi bavuddeyo ne bajja kuwa namunigina ate ne balaga nti bali against n'abafuna kaadi kibuzo kirungi nnyo ekisooka muganda wange National Unity Platform twafuna omukisa omubi nakyemalira n'akwata constitution yaffe n'agaana ogiyisa kwawo kalumanyera osanga asinga olumu wakola ki watandikira kwaffe tuli kibiina ekikiriza mu kye tuyita people power amaanyi tugazza mu bantu nakyemalira wakwata constitution yaffe n'agaana ogiyisa eyaleetibwa ebbeetu okutegeka akamyufu ng'ebiina ebirala bikategeka ewalala ne twesanga tulina okugoberera enkola gye twakozesa mu mwaka gwa 2020 nebaza Katonda emirundi ebiri gyonna mpiseko mu vetting y'ekibiina mu 2020 nali ku kifo nali fulaga w'ekibiina ku kifo ky'abavubuka so nayita mu vetting process na mu 2025 era nayiseko mu vetting process y'ekibiina ekisooka njagala otangaza kino ngamba abantu nti entalo teziri mu nnupu wokka ne bwotulinda bali baganda afe abaala bakkiriza ne bagenda mu nkola yo gatukeka akamyufu kabeka kukyayoka mu mugongo walaba emiggo gyanyooka amasasi ganyoka nina lijjoni emu gye nalaba nga abantu balinga nga bettira ddala ng'ebisabo by'ensente n'emmundu nga bebisalawo layini kyejjula n'etajjula nembaako era ekibiina ekimu kye nalaba ng'oli asobola okwala okuva ku 7 nadda ku 25 kikutegeeza ki nti n'eri gye balowooza nti balina demokulasiya abukadde okudda mu bantu akavuyo kakola ki kaaliyo lwa nsonga emu eri realistic gye njagala soke tukkanye nti wano mu Africa abantu batunulira ebifo by'obukulembeze ng'ebifo ebibasembeza okumpi ne resources ng'ebifo amu ebibatwala ebirevetinga ku ddaala ery'enjawulo so abantu babeera ne vye tunulira ekifo mu nfaanana bwetyo tuzolaga nti abantu bagendagenda mu kuvuganya okwakasirise waba wajja kuba okusika omuguwa so njagala soke tutunulire nti the principal value of abantu okwesimbawo esooka wano abasinga 90% is they focus more on the privileges of the positions they are going to get sawantu onanga MP atunulira ebyo biki ebijira ku kifo ky'okubeera omubaka wa parliament se ekifo kyonna ekiriko privileges attached by nature tokisuubira butabaako kusika muguwa ekyo ne boogenda ate ekijje ne waffe mu Africa abakyalwana okubukaza demokulasiya ate kisukka kati ku nkola yaffe ya NUP it was a very very open process era nze abantu bonna omuntu oyise mu busengejja bubiri omuntu gwendiredde okuwuliriza ye muntu maybe ajja n'agamba nti nze nagenda mu tribunal n'entampuliriza bulungi naye the National Unity Platform yali very clear nega buli ajja okwesimbawo processes zino amanga zogenda oyitamba ekisooka mwena buli omu teeka okusabako eri akakiiko k'ebyokulonda era ffenna ne tutambula abajja n'eggaali abajja n'engalabi abajja na biki ne tutuula mu tenti mukyala temukyeomutaayi n'atusoma omu ku omu n'ogenda n'osaba empapula zo n'ogamba nti bassebo ne bannyabo nze Mayambala Yozefu njagala kubakiikira nga kansala nti nze Media Lubega Sseggona kali amaggwa njagala obakiikira nga omubaka wa paalamenti nti bassebo ne bannyabo nze Rain Maulana njagala obakiikira nga omubaka wa paalamenti ffenna ne tuteekayo ki ne tuteekayo empapula zaffe otwamala oziteekayo ekibiina kyali kyamazima kyatuwa omwezi mulamba gwa kuteekayo empapula ekira ekigaana naye era nga baana b'enju emu muli abantu 5 ku kifo eki mwenna muli Basseruganda mwenna muli balwanyi tubaagala mwenna muli baana ba waka wano musobola okukwatagana ne registrar wa constituency kwa buli constituency erimu registrar waayo musobola okukwatagana ne registrar wa constituency
ne mukola kye tuyita harmonization ne mutwandagana bwana Addi oli mulungi nange ndi mulungi yes lero no lutabalo tugenda bwana Addi bwokwata obwe mupinze n'embeera meya bwana Samike n'abeera kansala wano tusobola okijjayo bulungi osinga ffenna okulwanira ekifo ki nga mukikola mwe nga mwabeesimbyewo intana era nebatuga musobola mu obuteesiganga ne mubaayo omukulu omu mu kibiina gwe mutuukirira abatabaganye era mu bifo ebyenjawulo wakiraba nalabako Nansana for example ng'Enakawa mukwano gwange Nubian gwe njagala ennyo mukwano gwange Luyombya gwe nsiba naye nnyo gwe njagala ennyo baali wamu nga balwanira ekifo eki ne mukadde wange mugambe nga naakirwanira naye enki nteesiganya ne zibaawo era zituulamu abakulu b'ekibiina muganda Luyombya nakkiriza asese tukadde ku 5 Nubian abeere meya kinuma nnyo tebasobola kukkanya na muganda na mukadde wange mugambe kinuma nnyo kuba bonna balwanyi balungi ate nsuubira tubeetaaga naye awo nola nti atiko twising accusation yes nze zennyini kamakoogera nalinako okusika omugwa ne chairman wange wakunga ne baganda nga abala batano nga ffenna tuli ku kifo eki kimu naye ekibiina ekitwala kigamba mayambala goli super mercenary oli mulwanyi ate nakasone koloza eriranye ate wonna owangaalira ate wonna okolerawo oli mercenary ate gattawo wonna kibiina nga kindabyemu omuntu tusobola kufiirwa mayambala mukkiriza asigala ebbali kibiina katumuteeke wano I know wano ne wano neighbor revolution asobola ogipreachinga bulungi ate tukwata obuyinza nga president ye Kyagulanyi tomanya osanga mayamba yanaba speaker wa central division oba deputy mayor naye ekyo very true tomanya ne tugenderawo enteesaganya zifaanana ezo zakola ki zaaliwoko era ku bifo ebimu ng'Enansana muganda nkana Kambata ne muganda Zambali basobola okukkanya bakkaanya olina dda ku kya meya ono n'asigalayo bwe balema okukkanya baganda eyo mukkiriza olukiiko lwa vetting tule lukole ki lwa vetting ne musayininga ekiwandiiko era mulayire nti bana enakkirizigana evudde mu ki etteeka lya vetting lyali very clear nti vetting ereeta 40% of the marks ground ereeta 60% of the marks era bana buli akkiriza ogenda mu vetting genda mu ng'ogitegedde nti egenda kuleetera ebirabo ebifaanana ebi muli bataano mugeze mu vetting tugenda kukola ki ega chances are very high mayamba ayinza okuba ndi mulungi nnyo ku ground neefuna lemisaana nga mukuta ebibuzo bya vetting eri mufuna efuna 10 n'ofuna 10 munange najja mu vetting najjayo anakwana ku ground n'afuna 2 bagenda okugagatta nga mayamba alina 5 oli alina 6 abanga saakoze ki era ezimu ku ntalo ezimu zivaawo nalina ground ng'enduula ekube okuzaama naye n'otamanya nti ate eri ate wali munda nga wazanya bubi kale waawone zituta interests za party. You see, they are a political realist. Very true. Party eba ne interest zaayo. Eba n'abalwanyi bayo nga nobody deployinga. Ngaze akwata mulwanyi w'amaanyi omutuuze ebbali ng'ino mu deployinga. Nga kakati mulina okwamonaizinga mu acceptinga mukolagane n'omulwanyi w'amaanyi oyo buli omu abeeko ne wabeera ki? Wabeera deployed. Era nakyo wamino kiteeka into consideration. Kanze genda ine chairman wa Kunga. Ndi chairman wa Kunga ye chairman wa Kunga nze ndi wa informal sector fena tuli balwanyi babiri party teso kwa affordinga tuluzinga nga fena buli omu alina okubeera deployed mweno revolution kwa Kampala Central Revolution wetandikira we wali parliament we wali state lodge we wali ebitongole byonna ebya government mu Kampala Central mayambala omwetaaga chairman wa Kunga omwetaaga SJ omwetaaga meya Katabu omwetaaga bonna tusobola baluzinga kwani meya Katabu bwakyako olunaku lumu nga ye ne SJ bonna basaba waka wa parliament ne bakkanya ekiina kyawalina natuuka mu vetting ne kibatuuza ekyo bakaba ne Katabu experience ya emyaka 20 we cannot afford to lose it. Tukwetaaga wano local government bobera mayor wa Central Division oba w'amaanyi SG Harvard Oxford tumutaddemu resources zaffe nyingi we cannot afford to lose such a brilliant brain. Beera wano Serunjoji obadde mayor ebisanja bibiri naye tesobola ku affordinga kuluzinga amagezi go dayo kwata wano ola harmonization wesika abalwanyi bonna netubateeka ku harmonization ewedde then tulinamu abantu abajja mu bibiina nga bakimanya akakunta alina olondako omuntu why has it happened ng'ennamba eyongera buli lukya abantu okujja ku independent kakati ekisooka nzirayo wali we natandikidde nti ebifo bino betulwana okugenda okweza bannayuganda wano mu Afirika Katonda atonda Afirika eno nga money and power like brothers and sisters. Nti abantu emile egisinga balwana basembeera ebifo by'obuweereza kuba bibasembeza kumpi ne resources. Very true. Kati emile egisinga
okujjako omuntu nga mwoyo gwa ggwanga kizibu poloto omuntu nga ase oluvannyuma lw'okwokya obukadde 3 oba 4 mu kamyufu debbali naddebbali olane nakyemalira oluusi alowooza nti ajja kukubba akalulu awangule alema okusetolinga house ye era nemuvamu ba independent kati olufu naye nga yalina n'obusobozi okukwata mu ggwanika ly'eggwanga naga addi kamyufu kakubye nezo naze wataddemu tuzikuddiza debbali samike kankuwa omulimu wane wange okole tugenderaawo naye kimulema olwofu abalwana obulanyi otereza eggwanga so kaakati tiketi ya Nuupu Naddala mu bitundu bya Buganda yali yatunzi nga kifo kimu osangako abantu 10 ekitagenda nga netuba bagenda mu harmonization ekinene nnyo tusobola kujjamu like abantu bameka 2 oba 3 asobola okukkiriza tolina kyogenda kukola kibagamba n'olwensonga eyo ng'omuntu yenna omugezi olina ozannya kyetuyita tugende mu vetting kwaffe twasooka netuteekayo embeera ya harmonization nga tetulwana kuuma bwa Sseruganda ti adde ne Mayambala abandyekubya amanyja batula ne bateesa Mayambala n'enzikiriza ti adde ansinza amaanyi kamukolere n'amagye gange tetukwata obuyinza kwa gavumenti nnene ki tulirabege gye tuyambagana ng'abalwanyi eyo bwe yalema ne tugamba gye tuyita ki vetting n'eggwanga bwe yaggwa ekyo kiriza obagana tolina ngeri gyosobola kukola ki kowalamu ntawo z'abantu kujjanga ba independent naye n'ekintu kye ngamba abantu nti ssemateeka takugira muntu kwesimba ku bannamunigina ssemateeka ng'ekibiina nga kyo tekikikiririza nga ne ssemateeka w'ekibiina yaliverekirira Naddala waffe national unity platform bw'ojja n'oparticipating mu party process n'otawangula n'ojja nga independent automatically oba ofulumya ekibiina era okudda olina kuwandiikira secretary general okudda mu kibiina ndakuwa kadi leyo kadi baka kigambo readmitted so that's it. Okay, bwana Maijo. Yes sir. Abantu bano bamala okubeera nga bakomyewo independent tuba twala nti bakyewaggula tusanze ebiseera ebimu nga Maijo ogenda kujja mu kololo 1 nga waliwo omuntu eyeesimbyewo ngezesa nga ali independent naye mukwano gwo nnyo ekibiina kibakugira kibagamba tokkirizibwa kunoonyeza kalulu muntu ali independent kino kikolebwa kitya ya mugenda kikola mutya nga mu kakati nzimanyi bwe mbanjogana ne baganda mbabuulira eby'obuntu National Unity Platform tulina golo nene esooka kuba kansana obw'MP golo yaffe esooka yakuteeka his excellency oba Kyagulanyi Ssentamu mu buyinza bwe tumuteeka mu buyinza ze zimu ku zino question tuba tuzisolvinze buli muntu aba deployed baba ajja okukola kyokudda naye teno party nze nga Mayambala nzikiriza nti party bwe mpa tiketi yaayo omulimu gwange ogusooka gwakulanga nkolera ekibiina kiwangule omulimu ogwokubiri gwakulanga nyamba ba flaga bearer b'ekibiina kyonna so si ba independent si ba independent ba independent bangi mikwano gyange tusagala nkulimba ate oyine ennono z'ekibiina zo nine ennono z'ekibiina sinza bba walana sinza basanga nemba kuba mayinja kwa ssemateeka wa Uganda bakiriza okwesimba nga independent naye mu kuweereza oba mu kunoonya akalulu noonyezo alina tiketi era nkola noyo aba ne tiketi. Bwana Maijo kino kirekawa ekibiina lwa nsonga buli omwetemamu gwe bawadde kaadi n'akomawo najja ne gwe batawadde najja tokiraba nti muba mu kulietingawo ate gaapu nnene eyokendeeza abalonzi ne mubagabana ne muwa ate ow'ekibiina kiri ekyokusatu oba ekyokubiri okuliitawo ekitosooka mu bifo ebisinga Nakyemalira walwana okwezza kimukolera kwa Nakyemalira afunamu nnyo nga bakandidati ba Nuupu oba bakandidati b'enkyukakyuka babiri mu Rwanda kimwanguyiro bayita mu makati neyeerangira oba n'ayisaawo omuntu nate mu bifo ebimu naddala ebifo nga be balonze ddala be babatuufu obuwanguzi tubulina era tukola kitubujjayo era ebifo ebisinga twabiwangula era tubiwangula sina kubusa nze omukuba na Uganda bakiza nti excellency Kyagulanyi Ssentamu yawangula akaluka 221 era ne bantu baffe bangi twakwasa tiketi ddala bawangula naye electoral commission ye Uganda ayine mundu yakola ki yasalawo ani ayitawo ani tayitawo ne bakandidati baffe ola abasinga be balangirira baba bakubye ne abnormal majority nga tebana kyakukola naga tujja kuswala okukola ki omuvuvuba otherwise abasinga nabo bandikoze ki bandi bavuvubye so ekyo kituufu mu bitundu ebisinga Nakyemalira agikutwalanga advantage okoze omusaga w'abakandidati abiri abalwanyi bwe kadi gwe yayisaawo uwe ku mudumu gw'emmundu mu bitundu emu eby'amaanyi gye twatadde abasajja baffe baseddubbi baba ne basafaasinga eyo pressure so ekyo kyo kitukosaamu awo be very honest kikosa naye tetulina kyakikolera kuba omuntu ye ssemateeka amukkiriza
Wakati fenga semateeka afo ekibiina kya National Unity Platform agamba nti oyimirira n'oyo tiketi gwekoze eki gwebeweereddwa bana maijo abantu okujjako lekano kankamaleyo kyennenya abantu kiri kimu tunulira abantu atula ku mikutu egy'enjawulo ne bavoola n'okuyisa olugwayi mu kibiina mu process gye bajja nga bamanyi omuntu yajja nga kyenti temugenda simba line okaluka mugo omuntu yajja akimanyi process ya harmonization vetting ebintu bibiri go through harmonization once harmonization phase you go through vetting and harmonization kino sina kyogera nene bino bibaamu party interest bazikugamba ti adde mvuganya ne Sami ekibiina kimina interest fighter waffe mulungi we cannot afford to sacrifice him ebyo harmonization bibaayo ekintu kimwasinziirako ne kugaba kadi ya yono omukyala ni owe Wambulira constituency omukyala ali mu Kampala wano mu Central 5 LC5 Kansala Madada Sauda Madada fenga abalabi oyinza okulowooza omuntu mu kibiina ng'akibadde mu kituufu naye mukamifu natambula nnyo ne Madada osinga Manyina Zeyiva niwakati kati Manyina Zeyiva efulaga beera w'ekibiina era gwe ntambula naye mu process ya harmonization bingi ebyayogerwa ekibiina kinkugira okublocking ebimu mu process ya harmonization bingi ebyayogerwa naye nja kubawa amazima gy'oli mu harmonization baalema ne tudda ku process ey'okubiri. Process ey'okubiri yavaako obuzibu eya vetting naye mu process ya harmonization bonna twagezaako batuuza ng'abalwanyi b'ekibiina bye twetaaga era nja kubawa amazima gy'oli buli omu twali tundinayo tumussa internally buli omu twali tetuliredde muluuzinga twateekawo teekayo embeera nti gundi down naye olw'ensonga ezimu ezitalekeka omu n'agaana ne bijja nga bye byakola kye bye byajja kati obuzibu obusinga bwe tulina ngaawo kyobanga njagala nnyo His Excellency Obaye Kyagulanyi Ssentamu kuba ye ate emirundi egisinga tatulina yatuuka kweyombera mwenna abalwanyi bakumakuma n'abatuuza nga mukyali n'agezaako babulira nga banaye adde tukwagala notukwagala naye olaba otya bwe tukola bwe tuti yes okay ku state y'essaawa zino obululu we buli mukyali mu Northern Robert Kyagulanyi Ssentamu gyali ali mu kunoonya kalulu Mande tutandika tuddako mu Central Region tugenda kuba Egomba ku Mande tugenda kuba Sembabule Wamanyina Zinalozi ku Tuesday but the biggest part of next week tugenda gimayira mu Western Region. Okay nsigira ku kifaananyi nga tuwumbawumba yes ewo sofa mukola mutya nga Nope ekisooka nafuna omukisa okutambulako ne His Excellency Obaye Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde mu Central Region nali naye Mityana nali naye Kasanda nali naye Mubende nali naye Nakaseke nafuna omukisa okufollowinga closely lale ye Nakasongola ne gyewandiise Katokolido Kibuga ne Kyankwanzi reception y'amaanyi reception y'abantu abayayanira enkyukakyuka y'amaanyi abantu bali mu bwavu obutayogerekeka abantu obutali bwenkanja bannakyemalira oli mu kituumu mu ggwanga babulaba abantu balaba obulindo n'obulindo bw'ensimbi ezibbibwa nakyemalira n'abantu abamwetoolodde ku lusebenju ne bazeddiza abantu enguudo mbi abantu amasannyalaze balaba ndaba ku ki abantu enguudo twali Mubende His Excellency Obaye Kyagulanyi Ssentamu n'abaga nti godi ekavaane Mubende bwe tuba twasazeewo mu utilizinga bulungi mwena tulina ssente ezisobola n'ozimba enguudo ne zibatwala ku luzzi zonna ezibankole nemba n'amasannyalaze nga mugoota nemba n'amalwaliro amalungi nga tegalinga biraalo nemba n'amasomero amalungi agasobola okusomesa abaana bamwe naye olw'obutali bwenkanya olw'akakundi ak'abantu abatonotono abegabanyiza eggwanga lyamwe ne begabiza resources zammwe muli mu mbeera gye mulimu abantu olw'obutali bwenkanya bwe balimu balengera Kyagulanyi balengera ng'omununuzi waabwe akoze eki azze balengera nga Mezaya ayingiddewo kyovala buli walaga bamwaniriza ziwooteri omulengera aba akyebase nga bayiise ku nguudo abantu bayiise wabweru wa ziwooteri kwa balengera essuubi lyabwe erizze abantu bano abajja balonzi oba just bazze bawululu kakati kiri bwe kiti nze abantu mbajjamu ekintu kimu omanyize munansonyiwa n'ekino nja kyogera nze ndi omu ku bantu abatakiriza nti nakyemalira musobola omugjawo nga mugenze ne musimba akalulu ne mukalonda ne muddeeka ne mwebaka Uganda si America Uganda si Bungereza Uganda si South Africa era gwe munanuupu ali yandaba paati yokkanoonya mugikoze bulungi paati yokkalonda mbakiriza mujja gikola bulungi naye paati yokkabanja esinga okuba enkulu yetuteeka mu buyinza abantu bano nze mbalamu ekintu kimu they are yearning for change at whatever cost and abantu abo balaba their revolution era abantu abo dictator bo tabakwata bulungi n'olunaku lw'okulonda bayinza obutawulinda bwe baba Kyagulanyi tebakyamulinda natuuka kulaale
ng'amusalirako ku hoteli bamusalirako ku kitebe ffe tufuluma kavulo okugenda nga mugenda mayiro nga 10 naye nga kavule kajjudde ne muva mu kavule ng'abantu bajja bayaayana bakaaba mugenda otuuka gye mulaga mayiro 10 nga nantu bayaayana abantu abaze mbalamu ekintu eki the population is ready for a revolution and mmwe mwenna abalina emmundu n'obuyinza mutaawulize ku rivers z'abantu bano Arab Spring ejja recently muwulirize amaloboozi g'abantu abo obutali bwenkanyi mbatuusizaako bungi abatembeyi bemuyoledde emaali yaabwe ku nguudo bangi ne mukwata incentives zonna emuziwa abachina n'abayindi obusungu abantu abe balina bungi people fena tudde wa Kyagulanyi fena tukkiriza Kyagulanyi ayinza okuba bogeraganya ku bantu abaze beesimbawo ayinza okuba si yasinga okuba omugezi nze kyonzikanya buli akyogera ayinza okuba si professor basajja ba professor abadde wano tubalabye ba professor bali amune babadde ne bakoze tubirabye Kyagulanyi mwemwebuzo kwa Kyagulanyi gwe muyita omudongo gwe muyita omunyuwe enjaga Katonda amwelevetinze n'amuleta kusanga ffenna abayita abagezi ekitalo tunakeera fukamira wansi wali bantu banyifu ate yaliredde okwogera ebizibu byabwe nga teyekomomye mutete teyekwesekwese teyekubidde erudda so mu bufunze sawa zino population is yearning for a revolution nze natambulako ne Kyagulanyi nga tugenda mu Bende naye nga tutambula mayiro 10 naye nga ove bulenga abantu bazimbye ebiyitirirwa engoma zivuga nga balaba n'ekiga kyakyo sebo ffe n'obuluto tubwagala tukubira abalabi bali bamusaba ebirala bisi byawa kati abantu batuukira okwogera ekigambo ekifaanana bwe it shows the desperate abantu gye balimu ey'okwagala change era ffe ffenna ba flag bearer ba national unity platform tutunuulire abantu abo tetubayiwa his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omukisa Katonda agututeeredde ku bire waggulu ogulaga nti population amaanyi gali mu ngalo zaabwe for change amaanyi gali mu ngalo z'abalonzi either tugikozese oba tujja kudda wano tukabe twahange entulege siyinza kusukka wano obadde mulabi mulungi okuva eri gye twatandikidde mbadde ne Maijo Mayambala ono nja kubeera naye otuwa updates naddala mu ebyo ebintu ebyobufuzi kuba musajja wonna byabufuzi yabitandika dda byamu abaasookawo kyesaabagambye byamu batandika people power nja kuba tuwa update eri mu nkambi ya Kavule tujja kwanirizanga buli onooyagalira mukama wange webale nnyo okubeera ng'otuwa obudde ekyasewe mbadde nzijano David Lewis Rubongo yamugambyeko era akutumidde era naye wekataligirya ajja kujana akubuzeeko taata Kampala Amina ne Meya Moses Katabu katusabe akutumidde abantu bawo obwesige bubaweereze yesebo siyinza kusukka wano neyanziza nnyo neyanziza amina for now kusubscribinga ku Focus TV yange bingi